Zizengumye wetwali tukula byalinga bitya nzizemba bulire ewaffe gye twakulira byali bitya ndi mwana wa Kala. Nkulamusizaako ali mutulaba mu kanyomero kaffe kano aka Kyenzijukira akakuleetebwa EM. Amannya nze Kimera David Evans era nga ndi producer, ndi mukubi wa bifaananyi, ndi kwegamba ebintu ebikwatagana ne art binyumira nnyo. Mu kanyomero kano ekintu kyenzijukira, nzijukira nali oba mu P3 awo kati we nasomeranga essomero baliyitanga Kamuli CU era likyaliyo Kamuli awo ng'ekireka awo. Kati ewaffe tetwali bagagga nnyo ate era tetwali baavu nnyo. Muzeeyi yagezangako okumakinga sure nti buli ke yali asobola okukwasaako engalo yakakolaki yakatuleeteranga. naye kyenzijukira ennyo lwaliwo olunaku lumu kubanga ffe twalina engatto ate ebiseera ebyo abaana nga bajja ku ssomero nga tebakolaki nga tebalina ngatto abasinga nga engatto nga yali lakizale nnyo ebiseera ebyo. Kati lumu kyenzijukira nafuna oba yalina solotepu oba yali ki oba ka plasta nenkasiba ku kigere bwe nti olwo ŋŋambe nti ekigere kinnuma olwo neŋŋenda ku ssomero nga sambadde engatto naye nga kye nali njagala okulaba kyali nti bano abajjira mu ssomero nga tebambadde engatto bawulira batya. Era olunaku olwo natuukayo ne baŋŋamba obadde ki ne mbagamba ekigere kinnuma naye nga mu butuufu ekigere kye nali nsibye nga kyali kisobola okwambala engatto. Naye ekyali kyagaza okundaga ekintu ekyo like nali njagala ndabe otambulira ogenda ku ssomero nga toyambadde engatto obeera otya, embeera ebeera etya. Era nagenda ku ssomero kwolwo obuyinja ne bunnyiga neŋŋamba bwe bati we babeera ababeera batambadde engatto babeera bwe bati. Era olunaku olwaddako kigere ne kiwonerawo neŋŋenda ku ssomero naye nga amazima gaali nti nali sirwadde, nali njagala kweteeka mu bigere byabo abaali bagenda ku ssomero nga tebambadde engatto era nenkifiiringamukko nenkimanya. Kirala kyenzijukira yali njala. Simanyi oba abamu mugijjukira. Enjala yaliwo 1997-98 awo 99 ffe twali Namugongo awo. Namugongo ng'ekyali kyalo nnyo nga wakyali kyalo era nga ennimiro yali nnene nnyo naye kyenzijukira kubanga maama nzaala yali yakafa 96. Kati ne tufuna omukyala eyajja ewaka awo naye yali mukwano gwa maama, nali mu P5 awo nga mukwano gwa maama yatulimisa nga tulima kuva ssaawa emu paka ssaawa 9 ne muwummulamu ne munoonya ebikajjo. Kati waaliwo egundi yaffe yali egenda paka ku ki ettaka lyali ligenda paka mu Lutobazi. Kati mu Lutobazi nga waliwo omwami yalimamu ki ebikajjo. Kati nga tuba ne ssente tumugulako. Lwe tuba tetulina ssente nga tulina mukulu waffe ate nga atusingako nga ayiiya akomawo na bikajjo oba yakikolanga atya naffe tetumanyi naye ng'obuto bw'obumanyi ffe twalyanga buli. Naye kyenzijukira twalima lumonde oyo mukadde wange nga yakanfaako ne tulima lumonde nga muyitirivu. Enjala n'egenda egwa mu 97-98 bannaye enjala yali y'amaanyi. Kati ate ekyembi era muzeeyi ne bamusalako ku mulimu mu mwaka gwe gumu. Yali akola mu Bank of Uganda ne bamusalako. Awo batandise simanyi privatization simanyi biki down scaling ne basooka ne babasalako. Kati omukyalo ono yatulimisa lumonde nga muyitirivu nga tukola. Muzeeyi wange yakafa nga ndaba atubonyaabonya nnyo. Naye enjala bwe yajja bweti ne tulabako nga muzeeyi ate avudde ku mulimu ne tutandika okulya lumonde ono. Banaye twalya lumonde mu foomu zonna z'omanyi, omuvumbike lumonde omusiike nga bw'osiika amatooke n'oteekamu ennyaanya n'obutungulu. Twamulyako nga lumonde ne tulyako ku lumonde kugamba ono wa bulijjo gwe basaaniise ne tulyako ku lumonde kugamba yenna twamulyako buli foomu ya lumonde twamugoyaako n'omugoya n'abanga akawunga buli foomu. Kati we nasooka n'okulaba nti enswa bazirya enva kubanga enswa zaagwa nnyo mpitirivu nnyo. Kati nga bwe tuzironda tulya enswa
ne tulya omummonde n'olya ku nva nga za nswa ng'ozikozako leero ne musiikako enkya ne muteekamu ku kinyeebwa enkya kwegamba enjala eyo njijjukira bulungi nnyo kuba yantamya lumonde. Yantamya lumonde oli bwe wajja naŋŋamba lumonde wuuno okuggyako nga once in a while mulyako naye enjala yantamya lumonde kuba namulya nnyo twamulya nnyo ewaka muzeeyi nga kyakola kukyusaako kava leero ne mulya ku nnyama y'omutwe. Ennyama y'omutwe abamu temugimanyi ng'omutwe gw'ente egubeera ne basalako ennyama sente nga zigaanye. Kati kyekyo kyenzijukira nti enjala eyo yali y'amaanyi nali muto naye njijjukira kubanga ate yannyamba twalima nnyo omukyalo oyo yatuyamba nnyo twalima nnyo naye ate nayiga okuwaata nayiga okusaaniika nayiga okunyiga emmere nayiga ebintu bingi so kati ebimu ku byenzijukira byebyo enjala eyo yajja ate nga ne mukadde wange afudde ate nennyamba nnyo. Ndi mwana wa kalo bakutuma ku dduuka ng'ogenda obuyimba n'otuuka obyerabidde. Mwana wa kalo otya amazzo n'ababigere nga bakebera omugongo